kitaro nnyo okufiirwa muganda waffe ate nga mukulembeze mu Patriotic League of Uganda, our Central Committee member, who is also the Vice Chairperson for Kampala Metropolitan. We extend our condolences to the family, to his children, to his wife, to the chairman of Patriotic League of Uganda, General MK, to all SEC members and all PRU fraternity. It's very shocking that he died at a very young age when he was part and parcel of the new infrastructure that we are building. He was putting up block by block, especially in central Uganda, for the new Uganda we envision, possibly after the president and our commander-in-chief retires. So we want to thank and salute his contribution and stand in solidarity with him and say it's a great loss to the nation, to the young people, but also to the sports fraternity, because he was a very senior sports actor. Tomorrow, his body will be taken to Cricket Arena in Nurgogo, where the sports community will honor him, but also the Patriotic League of Uganda will join in. Our members, our foot soldiers, will come and attend and stand in solidarity, but also they will, many will go to his final resting place in Kamengo on Saturday. So we call upon all our members to come in large numbers and show respect and solidarity to a foreign comrade. We have suspended all our activities this week for all our chapters across the world, and all our chapters have sent in their condolences. I saw one from Canada, I saw the one from US, actually the chair lady is here. I saw one from UK, our chapter head is also here. They will definitely attend the vigil and the service, and also attend Rugogo, but also his final resting place. So all our chapters are in sync and they are mourning with us over his demise, because he was doing very good work, especially in mobilization of young people in Kampala, in Mukono, and in Wakiso. So we've lost a great friend and a very serious political actor. Thank you so much. Thank you. Okay. Tujja kusooka n'amanya naye briefly tubuulira olugendo luno bode etuuse essaawa meka okutulambulira okuva ku Entebbe paka okutuuka wano. Erinnya Kabanda Henry, Chief of Staff, PLU Central Region. Okusooka tufiiriddwa nnyo komanda waffe omwami Cedric Babu Ndilima, yabadde National Vice Chairman wa Central Region, wa Kampala Metropolitan, that is Greater Kampala. Tufiiriddwa nnyo naye nga omwami ono yafiira mu Nairobi. Olwaleero tuva Entebbe yatuuse n'ennyonyi ya Kenya Airways ku ssaawa 3:05. Nga bwe mubimanyi waliwo okusooka okiriyalinga bode kitutwalidde essaawa namba, era okuva Entebbe ku International Airport wano watwalidde eddakiika 45. Twagala okwebaza Uganda Police kubanga etuwadde liidika. Twagala okwebaza aba Uganda Funeral Service olw'omulimu omulungi gwe bakoze, era we twogera wano tumuleese wano mu maka aga Uganda Funeral Services agasangibwa wano ebugoloobi ebukoto. Era bwe tunaava wano ebukoto enteekateeka eri nti omugenzi bajja kumuyisaako wali ewuwe wabadde mwenna amagye gaffe we tugenda okuŋŋaanira akawungeezi k'olwaleero. Bw'anaavaawo enkya bagenda kumutwala ewa muzeeyi we omwami Cedric Babu. Kigambibwa nti ajja kuyitako we anaavaawo wa Cedric Babu ajja kugenda ku Erugogo ku Arena aba sports nabo baagala kumurisiivinga ku ssaawa 6 gwennyini kati nkunga amagye mwena aga MK
ku ssaawa 6 gwennyini in fact ssaawa 5 mubeere nga mwenna weemuli kubanga mayi tegenda kutuuka ku ssaawa 6 enkya wali ku Erugogo Arena. Awo nno we tugenda okumukubirako eriisa evvannyuma banaabira n'enteekateeka ze speeches byonna bigenda kubeera awo. Bwe tunaavaawo ku lunaku olwa Friday agenda kutwalibwa e Lubaga bamusabire. Bwe banaamala okumusabira era batuwadde authority tugenda kumuwerekera. Awo twetaaga procession ey'abantu batasukka wansi wa mutwalo gumu okubanga bamuwerekera okugenda e Kammengo. E Kammengo tugenda kusulayo ate bwe tunaava e Kammengo on Saturday bwe tugenda okumuganzika and he will rest in peace. Naye nga tufiiriddwa nnyo, atukozeemu omulimu mulungi nnyo, naye nga twebaza Katonda olw'obulamu bwe. Ate era mu ngeri enjogo twagala okwebaza mmwe mwenna aba Salt TV, aba UBC, ate nammwe mubadde basaale nnyo okubunyisa omulimu guno. Pastor Bujingo, thank you very much. May the Lord bless you kubanga otubeeredde musaale mu byonna ebibadde bibeerawo ku lwa PLU. Thank you very much. Family tugisaasira nnyo kubanga efiiriddwa empagi Luwaga mu family yaayo. Mulina nteekateeka ki ng'abanakisinde kya Patriotic League of Uganda kubanga aba National Council of Sports bagenda kumutwala bamukubeko eriisa evvannyuma, kati mwe ng'aba PLU mulina nteekateeka ki? Mugenda kumutwalako ku kitebe kyammwe oba enteekateeka eyo teriiyo? Waliwo enteekateeka nga PLU bakama baffe aba SEC, that is Central Executive, bategese enteekateeka egenda okubanjulirwa okuyita mu General Secretary waffe Mwami Kabanda David. Awo oluvannyuma tugenda kubonga okubategeeza, naye nga enteekateeka weeri aba PLU okulaba nga nabo bamusendinga off mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Thank you very much. Okay. So mukama wange ku lwa Patriotic League of Uganda njagala otuweereze obubaka obw'okusaasira family ne ku lwa Patriotic League of Uganda n'ekirala nti ogw'omu ku bantu abali ku ttiimu ey'ebyemizannyo babatwala sports mu Patriotic League of Uganda. Cedric tumanya ng'omu kwabadde ku bapatoni bammwe. Briefly message gye mulina kye mugenda okumisinga ku ye n'enteekateeka ziri zitya ez'okumuhonalinga nga mwe bannabyamizannyo ate bannakisinde kya Patriotic League of Uganda. Soke n'amanyi. Amanya n'eddoboozi bampita Mr. Simo Evarist, National Sports Coordinator wa PLU. Era olunaku olwaleero tukimye omuntu waffe ku kisaawe Babu Cedric eyafiira mu ggwanga lya Kenya kwa Aga Khan. Leero omulambo tumaze ogutuusa wano ku Funeral Service Uganda e Bukoto. Ffe ng'ekisinde kya PLU oba aba PLU ffenna tulina okulumizibwa kungi ku lw'okufiirwa omuntu waffe abadde mulamu ate nga abadde akyali muto nga ab'ebyemizannyo mu PLU era y'omu abadde vice chairman waffe aba sports. Tulina okulumizibwa kungi era tusaba nnyo Katonda amutwale mu mirembe ate nga amuwumuze bulungi. Tujja kudda mabega naye nga tujja kufuna omuntu omulala Katonda gw'anaaba atuwadde ayongereko. Plan ki ze mubadde mulina oba oliawo katugeze nga tournaments bye mbadde mu planning okukola nga bana byabadde abagamba kubanga yabadde vice national vice? Cedric Ndirima Babu y'omu nga bwe nkugambye yabadde vice chairman wa sports mu PLU. Tulina ebintu bingi bye tubadde tutegese, abadde ategese okulaba nga PLU tugitwala mu maaso okuvisitinga district by district nga bwanoonya academy era yali yampo olukusa olunoonya abaana abato mu districts gonna mu Uganda nga tutandike tubateeke ku byemizannyo byonna era nga ebyemizannyo mu Uganda y'omu yabadde president wa Tennessee mu Uganda era Uganda efiiriddwa nnyo omuntu wa nkizo nnyo ku byemizannyo era nsuubira nti yafuna ataka ngali Rwanda era yali ku byemizannyo mu Uganda abadde omu ku bantu abaagala nnyo sports era ne General Moziki ne Rugaba abadde amwagala nnyo nnyo kubanga ye muntu abadde omuntu omulungi nga yagaliza buli omu era ffe mu sports y'omu abadde nga atuterayo eddoboozi ewa General Moziki ne Rugaba naye nga bambi tulumizirwa nnyo. Mugenda kumuhonalinga mutya? Abantu abamu bamanyi katugeze okukwata oluguudo ne balubbulamu erinnya lye oba ne bateekawo tournament, muteeseteese mutya okumuhonalinga not as PLU naye PLU Sports? PLU Sports Club era etegeka okumukolerayo tournament bye yabadde ategese byonna tujja sigala nga tubitwala mu maaso. Nze abadde sports coordinator era ngenda kwambala kyennyini kyabadde ategese
tulebeke tukitwala mu maaso abadde afaayo nnyo naye tugenda tegekayo tournaments ezimuhonalinga okulwa okufa kwe okusigala nga tumujjukira nga PLU Sports Club.